kale tubaniriza mu kibozibozi kyaffe ekyolunaku olwaleero naye tutandise n'amawulire ga nnaku abantu kati poliisi etukakasizza nti abantu abasoba mu 20 be bakaziikulwa eri mu kasasiro ekiteezi ono yabumbulukuka ku lunaku olw'omukaaga kya nnaku era kibi nnyo naye nga tubaniriza nnyo olwaleero ku Beg Media mu kibozibozi tugenda kutunulira ensonga twagambye abaana bawummudde ani ayina obuvunaanyizibwa obugenda mu maaso n'okuba nga baluŋŋamya abaana kyebasaanidde ziguluma gwe waziwaayo male talina gundi dadi okuzitwala kusomera ekitegeeza gwoziwaayo zikuyitamu buyisi wezitino zikuyitiramu nazisindika ti azisse ku simu mbere noziwaayo oba kati ate awo abeera talina buvunaanyizibwa kuba wazikwata n'azikwa ne toziwaayo aba asobola okuyita eri n'aziwaayo olabeyo badde wakawaayo sente amasomero gano omwana bwalwalamuko n'amalako nga wiiki nga tasoma eyo wiiki tebagitubala ate tebagibabala essomero eri bali mulwaziza oba batasomye n'akawunga batakalidde owuwo wakisulo byonna byebimu kubanga natali kati omwana owoomu wabanga tasomye ekitegeeza abala tebasome oba oyagala programu yonna basome ekyekunyodde tokitegedde nti wemba mpa emitwalo 5 mu 5 omwana n'awolwalamu wiiki egy'etaano bagijjeko okwamale kubanga batagisomye kati ate tosabangayo nga amasomero ng'oli basobola okusomesa omwana taamu neggwako nga tamazeeyo ne ssente n'ayingira ne ttaamu endala neripooti ne bagimu neripooti ne bagimu gakyasinza obulungi naye tuddeyo ku nsonga olowooza ani alina obuvunaanyizibwa obwaki abaana bawummudde ani asinga ku maama ne taata ani yalisoose oba ani yalisinze okubeera awaka okuwa mukozi okimanyi abakozi b'ennaku zino oluusi nabo ate abedda tebalina nnaku gundi tebamanyi kulabirira baana lwaki ate babeerawo ng'abaana tebaliwo baba tebamanyi kulabirira abaana lwaki mubeera nabo okimanyi nti oyinza okuleka omwana ow'emyaka nga5 oba 6 ngaomukozi yamulabirira n'atandika okumukola ebigambo ebitayisikibwa na mukamwa naye nga biwulira ku mukozi oyo oluusi byayogera lwaki mwagala nnyo okkuliza abaana bammwe mu bakozi kubanga nze mba nkola ate wentuukira okuleeta omukozi n'ankolera omwaka ogusooka n'ayingira mu gwokubiri kitegeeza mba mwesi kigasa ki ate kigasa bulira nno kigasa ki gwogenda n'okola abaana bo ne basigala nga boonoonese ng'obawa ensi olw'okuba oli mukola kyogamba buli alina omukozi wako omwana mwononefu si bonna kati ate lwaki okiteeka mu jjeno buli alina omukozi eka omwana mwononefu it depends mukozi kigwofunye Katonda akuyambye akuwadde omukozi abitegeera obulungi asobola okulabira omwana ate nze kyensaba abantu bafune ku bakozi abakuzeeko mu myaka kati bwe bafuna abakozi omukozi nga tamanyi na mwana waaluma mu kuzaala beebo boolaba nga bateeka abaana babandi mu mbeera gyoyogeddeko naye omukozi ng'wali ozaddeko omanyi obulumi bw'omwana ate nga naye wajja kunoonya ssente kulabirira mwana wo kati mbuli awo engenda okutulugunya omwana wo omuntu gwe mbanyiza okulabirira kati nze nneme okukola nga nnyina omukozi ewaka olw'okuba omwana awummudde mbunemu okukola omukozi naye waali naye nolaba abantu abo boogira oluusi boogira twalabanga bano ku firimu oba ku vidiyo omanyi kati abantu banyinyo baddira si vidiyo editing baleka kamera za bunkundi noolabanga omuntu oyo gwogambye omutuukulu okusigala nga alabira omwana we kyakoze omwana wo ate nga kibi nnyo okimanyi nti abamu bamanyi n'okunywa amata g'abaana era omuzadde yenayina bwemba nawe omwana wange ekinusooka nendozaako nendaba n'aganywa gonna ye n'amugira omuzadde yenayino nga anaawa omwana kyayi oba omwana atuuse okulya asooka kolako test ekintu kyokya tekigana kokya mwana wange wali olabyeko abakozi be baleeta nga basiiwufu naye mu mwezi gumu oba wiiki 3 n'omulanganyirira nogayiti bintu ate yenaali badde ngulira omwana wange ate omukozi abika kati ate omukozi bw'aba amuleeta nga musiiwuufu mu mwezi gumu n'anyira ate kati omusajja mayindi ng'ekyuka abiteeka ebyo kati ate wulira nno wemba nze njagala okuleeta omukozi leeta mukozi musajja
ekyokubiri sokolindeko kyakuwa nsonga zange omukozi bamuleeta musiiwuufu akoze omusasula oba oyagala asigale ng'akyali musiiwuufu oba si ekyo kyeŋŋambye oluusi saaviisi ezo z'abalina okukolera abaana zigenda wuwe wulira nno kyogamba buli mukozi alabikako obulungi ani amata g'amwana siina mukozi nze mukyala wange nange ffe twerabirira abaana baffe tetuddira buvunaanyizibwa bwaffe ate bo abakozi kuba abakozi nabo babeera n'embeera zaabwe babeera n'okusomoozebwa kwabwe babeera n'ebintu byabwe kati woddira omwana wo n'omuwa omuntu omulala omukozi twagambye omukozi gwogenda okujeriakuyambako busobola okukyakya nga nange nyina ow'omukozi ewantu wengenda okukola ewalala does it mean nti naye ngenda kufuna embeera ziri nga tekimbadde ekyo kijja eyo twagambye omukozi akola awaka alabirira awaka alabirira abaana bo bwetugamba era singa buli mukozi alabirira abaana ba mukama we waka mubi singa tekyali maka gayina abakozi mu Uganda wano naye kati 98% ogasangamu abaana n'omukozi ate ng'omukozi oyo yasinga n'okumanya abaana bali nga n'abaana baagala omukozi okusinga bazadde kati awo obuvunanyizibwa oba obusudde tosobola kuŋŋamba nti omukozi amanyi nnyo amaana okusinga gwe yabazaala tekisoboka ngenze nengenda okukola kakati oŋŋambye abaana bawumudde kati kankuwa example kumale ali mu kisulo amala bbanga kinga tandaba katogendayo kumukyalira ate okumukyala bunaku n'abaana newamasaka ngenda kukyalira male ku ssomero ngenzeyo lumu mu myezi 3 omwana oyo akomye waka buli lwaku ngenda kuba nkomawo kubanga omwana wange bwawumula mba mbadde nnyuka ssaawa 2 nkendeza nennyuka ssaawa 10 muweze essaawa okuva ssaawa 10 paka ku makya era bwe mba mbadde nkeera mbaawo ssaawa zindabeesi 3 kati ssaawa ezo ez'okumakya nezekawungeza omwana owange aba tamanyi ate nga mba musanga mu mbeera gyensubira nti singa nange mba nsiibye naye gyeyandibadde abeeramu kati njagala okajjawo wali nti si buli mukozi nti mubi wadde bagamba omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna si buli mukozi nti mubi lwabeera nga abaana bawumudde tetugenda kansolinga mirimu batukozesa okiwulidde tetugenda kusazaamu mirimu ng'olwokuba abaana bawumudde abakozi babi nnyo lwaki obadde obeera naye nga abakozi nga obeera nabo nga abaana tebaliwo ekikuleese omukozi kiba tisikuyambira ku baana kuyambako nakulaba kakati lwaki ate abaana bawumula ate oba otandika ono yena obuvunanyizibwa basajjamu omutugyeeko olugezigezi si lugezigezi kwagala kufaayo nnyo oba kulaga buvunanyizibwa nti gwe weezalira abaana era oteekeddwa okubeera n'obuvunanyizibwa tokwata buvunanyizibwa bonna kankuweyo ekigendo kimu kyokka kyokka okimanyi nti amaka g'abantu mangi nnyo gawonyeebonye oba gagize nga n'ebintu byobaali badde okolera bbaawo kati nga gwe tatamale nga baali badde omukolera era ogamba mukozi genda okikole okumwalira obuli then kati ebeera mentality ya mukazi atategeera kubanga omukazi wooba otegeera siraba nsonga lwaki omukozi ayingira mu kisenge kyobakamu nebbaawo omukozi oba omulese okuyambako mirimu ogiwulira mu ddiiro mu lujje then n'abaana omukazi ali responsible omukozi kubeera mu kisenge ky'abaana kati ate omukazi omusiru yayingiza omukozi mu kisenge kya bbaawe kakati yajjanga omukozi kati yafumba sometimes ate abasajja bwemwerivula abakozi sibanenya ebiseera ebisinga kiva ku magezi ga mukazi omusiru nze n'ekisenge ekyange omukozi takiyingira kati oli wanjawulo anti gambye twawukana kati tojja kiteekawo nti omukozi mubi abakazi biki bulabula nedda kale maama maleka soke tulabe bano abakato abagenda mu teekateeka y'okuzimba bamale okutuwa obubaka bwabwe tukomewo lindako sirikako naawe bano we bateekamu ensimbi kati bwotobakkiriza tubalange kato abagenda mu maaso n'okukulira eri enzimba mu nteekateeka ez'enjawulo kabamale otuwa obubaka bwabwe tukomawo bazimba ne tooyi
buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Mama mali tukomye. Bazimba ne toyi. Bano bazimba buli kimu. Okuviira ddala ku toyi, amayumba zikalina byonna ngera olabye akalambo wekagenzi. Okitegedde. Naye mbadde nkyakunnyonnyola. Obuvunaanyizibwa bw'abazadde abasinga babusudde nga babazadde ne babuzza ku bakozi. Okitegeera nga mulowooza nti sente zibasingira famire. Okimanyi nti oyinza okukola sente n'okomekereza ng'abaana bo basiriwalidde ku street olwokubanga anti oyinza okukola sente nyinyi nnyo ng'ogamba omwana wange ajja kola n'otomuyigiriza mpisa za mu bantu. N'otomuyigiriza mpisa zaki za mu bantu olw'okubanga nkeera negenda nkola ki ekintu ekyo kiraba otya. Omanyi omusomesa asooka ku mwana omumanyi muzadde we ne muzadde ki muzadde owawaka muzadde ki abazadde tulina maama ne taata maama ne taata omusomesa asooka ku mwana abeera maama okiwulira maama yasomesa mwana wange kino kiri bwe kiti maama yasomesa kakati bwe mba nga nze nnyina omukozi okiwulira nati wulira nina omwana wange kengeze emyaka 5 kubanga yabayoza ebintu okiwulira abasobola n'osiimuula akabalaza kuba tuko tekaba kanene kati lwaki bwe mba njoza engoye siita omwana owange jangu tuoze okiwulira sinti nenga okimuteekamu kiri nti omuntu yenna aba alina okukola ki aba alina okukola nti kati n'omukozi waabazze okiwulira amuyambako n'omugamba male jangu tukole ki jangu tuoze naye kati abazadde ekizibu kye balina nkakuleetera bw'asanga omukozi oyo ng'alikoza wali bintu nemala talina nabyakola no biryawo byamaanyi wabula okimuseetingamu mu bwongo bw'amusanga ng'ali mukoza wali bintu olwo nanyini maka agenda kutabuka. Kyogamba abazadde abamu tebateeseteese baana baabwe kukola. Kituufu nnyo kasita baleeta abakozi ewaka ye aba amanyi kiwedde. Omwana we teri kwoza bintu omuwala teri kuwaata kyobola banga bakyabazza nnyo ennaku zino okubanga ne basenga bagule okiwulira sijagamba nti bamuzze ewase. Kati katumaliriza olowooza abazadde tumaliriza mangu ate toyagala balala bakole waliwo puroguramu egenda ku mpewo endala. Mbadde nkubuuza kati gwe nga tumaliriza olowooza ki ekyalisaanidde okukolebwa? Ekyalisaanidde okukolebwa kikimu emirimu tujagala okiwulira kubanga ne wobeera omulimu nga gugwo era oba olina okugubeera tujagala naye olina n'abaana nabo balina okukula nga bakuziddwa abakozi ewaka tubaagala naye omukozi oyo mulambululire kiki ky'olina okukola ate leka kuleka nnyo mwana wo butakola mbola okwewaka waliwo omukozi. That's why abaana abasinga kati bwe babeera nga Katonda mugayita okubayiwako amafuta obagapala simanyi amafuta ag'omukisa wetugayita naafuna omuntu n'amutwala ebiseera ebisinga omwaka teguwera namugamba asookoddeko ewamu olw'ensonga omwana yakula amanyeka waliwo omukozi yayoza omukozi yawaata omukozi yakolaki naye omukozi abeere nga awaata omwana ayoza ebintu okitegedde omukozi abe nga ayoza engoye omwana asiimuule ennyumba kati mbuulire omwana oyo wanaakula nga tamanyi nti ewaka bakola emirimu okitegedde kati mu bufunze ze nkuwa example gye nakulira ffe gatukuze n'abakozi naye ng'omukozi wako omulimu gwakola ogwa koza ngoye ate nga nayoza ngoye za taata waffe engoye za taata wammwe ezo mami waffe yazoza ebisigadde nga batugabaniza ennaku nze enfumba lwa mande tuli abawala babiri zulaika lwakubiri mande lwakubiri lwakusatu okitegedde kati n'okulanga okimanyi nti omukazi olina obuvunaanyizibwa bw'ova mukuno omulimu oddamu kuno oddamu kati nze naano baddi maama taata male yeesimbye
kale tweyanziza nnyo tweyanzeege muwulidde abaana mukomyewo abayizi mukomyewo okudda awaka naye mumanyi obuvunaanyizibwa bwabwe si kudda ku tv okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 12 oba paka kiro muli awo maama batandise okutya naddala okutandika ku siniya 1 tubadde tetukyogedde kutandika ku siniya 1 paka siniya mwegendereza abaana abo si bangu naye mwe n'abo abakazi namwe abaana ulira nno n'abaana nabo balina okwegendereza kuba gye bagenda eri omusajja tajja kwagala kutwala waka era ajja kwagala kusuula seddubudo be baani era bebatya bebaagala abaana abato naye kati ekyo si kiwati namwe mwennyini mwesunze nti obulishapu butukomeddewo mama sala akiguddeho ekyo tekisoboka saebo tonswaza wa mukazi wange akimanyi nze nnina n'omwana omukulu so ebyo tonswaza oyo naye bamulinze nga olinda ababanno bebalinze owange yakula muteeketeeke bulungi owange yakula muteeketeeke bulungi era akimanyi biki byasaanidde okukola buli kimu naye abaana naddala abaana abawala mwegendereze wadde mukomyewo abasajja si bangu naye wamma ate waliyo tubaagaliza okubeera obulungi musigale ku Bege TV na byonna tubaagaliza mubeere bulungi mweraba